Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video olunaku lwaleero zze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana litya baliyita batya liyamba ki. Olunaku lwaleero mbayitedde eddagala eriyitibwa mbulabutuulo. Mbulabutuulo lyeryo lyolaba mbulabutuulo ddagala kambwe nnyo njagala olyetegereze bulungi nnyo. Mbulabutuulo wabeera amera ebiseera ebisinga kamera waggulu ate ku buddo obulala oba ku muddo omulala kati nga bw'olaba kali ku buti waggulu kamerera nnyo ku buti obulala waggulu. Akaddo kano oba eddagala lino lyewuunyisa ddyo tosobola kulaba kikolo kyalyo nti kava wano naye ate katambulira waggulu ku butititi nga bw'obadde olaba we mabega kwegamba keewuunyisa nnyo tekalina mirandira nti mulandira guuguno tekalina bikoola nti ebikoola biibino kyokka kakula ne kassaako n'ensigo kyekintu nekyewuunyisa ku ddagala lino bwe bayita mbulabutuulo lyeryo looza okulaba kalanda bulanzi kalinga kalandiro kalaba kaba kayero kaako kati akantu kolabaako ezo nsigo kolabako nsigo zaako naye tekalina bikoola tekalina tosobola kulaba nti kava wano nti oba kalina emirandira giigino wano tosobola kiraba wabula okalaba bulabi waggulu nga katambulira waggulu ku butititi waggulu obubeera obumpimpi kwe katambulira ku middo egyo egikula ennyo katambulira okwo kungulu bakayita mbulabutuulo. Suubira abasinga mukalaba naye mba temumanyi linnya lyako abalala temukamanyi naye nga kalina omugaso nnyo ogw'amaanyi lwakuba omugaso gwako gwa kuloga okusinga kaloga. Kwegamba mu ddagala lyosobola okunoonya nti nnoonya ddagala liroga ako nako osaanidde okukateekamu eryo eddagala kalogera ddala nnyo. Kati mbulabutuulo oyo singa obeera omufunye ekyo kyenkusaba tolina kumuyingiza mu nnyumba ekyo nno kikulu okiwulirize tayingira mu nnyumba olina mumusuza bweru sinakiri nti tolina kumusuula mu lusukulo oba kulira mu luggya nedda bw'omala omukozesa asigaddewo ofuba okulaba ng'omuzza ku nsiko omujja ng'omusuula kwegamba ewalako n'amakaago si mulungi n'omulundi n'ogumu kubeera ng'omuyingiza mu nnyumba. N'abasinga bamutya tebasobola mukwatako bwentyo nga bwe mukutteko bwentyo olw'ensonga nti wabulabe nnyo oba w'amaanyi mu nsonga y'okuloga okulemesa. Singa obeera n'omuntu ng'abadde akuteekako omumwa nga takugyako mumwa kati ku ddagala eryobeera ofunye ly'ogenda omunyookeza oteekeddwa okuteekamu oyo mbulabutuulo mukulu nnyo yateekeddwa okusooka ku lujjo ng'obadde ogenda kunyookeza oba ng'ogenda mumuteera mu ssigiri gy'afumbiramu oyo toteekeddwamu olina omumuteekamu. Ekintu ekirala mulungi nnyo asobola okusengula omuntu tugeze olina neighbour oyagala asenguke oyo mbulabutuulo amusengula bulungi nnyo n'avaawo n'aleka ennyumba eyo. Singa obeera omukoze bulungi n'ossaamu n'eddagala eddala kyenjagala obbabuuliramu abali ku Kyayiti eddagala lino ndibalaga nnyo ne mbalaga kikolo ku kikolo. Njagala nnyo eddagala lyo mulyetegereze mulimanye nga bwe baliyita kuba tosobola kugamba nti kandoge muntu kyojja kukozesa eddagala ekikolo kimu bwe kiti kijja kuba kizibu tojja kusobola kuloga muntu. Ky'oba olaba nti mmwe mwenna abajja eddagala ku intaneti okwo togenda kufuna ddagala ligenda kuloga muntu nerikola nti wamuloze nerikola olw'ensonga nti eddagala eriroga oba eddagala eriremesa omuntu ebiseera ebisinga olina okugatta ebikolo ebiwerako eby'eddagala ate nga by'amaanyi ate ng'ebisinga tebiriiyo ku YouTube mwana wattu tebiriiyo. Gwe singa ogezaako okunoonya eddagala ku YouTube okwo ebikolo ebisinga ebyo ebikola omulimu ogw'amaanyi ku nsonga eyo ey'okuloga kulemesa muntu oba kusiraanya muntu tebiriiyo olw'ensonga nti tebirabika. Kati nga olaba akantu ng'ako oba eddagala ng'eryo tolirabaawo
lye bayita mbulabutuulo, ddagala eryo ddungi nnyo okuliteekamu eryo eddagala ng'olina gw'oyagala okuloga, olina gw'oyagala okulemesa ewantu, olina gw'oyagala okugoba ewantu, olina akutaddeko omumwa oyagala kumusirisa omubuzeeko ne waabeera omubuzeeko emirembe. Ddagala lyeryo mbulabutuulo akola bulungi nnyo naye ng'omugase mu ddagala eddala. Mukitegedde? Kati ky'oba olaba nti ngezaako okubalaga ebikolo by'eddagala bino, kugamba kiseera kituuke ng'ogenda bugenzi ku YouTube owandiikemu nti njagala eddagala lye bayita mbulabutuulo nga lijjirawo ng'omanya ekyo ekikolo nkifunye, ng'owandiikamu ekirala nti njagala kikolo bwe kiti ng'owandiikamu nga kijja. Kati ng'obigatta wamu ng'omanya enkozesa gy'olina obbikozesaamu. Bwe kityo bwe kinyigadde nkibabuulireko ekyo nti oba oyagala okukola eddagala likole, fuba okulaba ng'ofuna eddagala nga liwerera ddala, si kufuna kikolo kimu, kisobola obuteemalirira naddala ku nsonga ezo ez'amaanyi. Kyenjagadde mukimanye ekintu ekyo. Tulibadde ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe lifaanana, nga bwe baliyita. Leero mbaleetedde eryo lye bayita mbulabutuulo, lifaana bwe lityo nga bw'oliraba. Oyinza okugamba kalabba bbandi nga bw'oliraba bwe lityo bwe libeera, likulira ku buti waggulu, lya yero nga bw'okalaba, kasaako obumuli oba obusigo bwako. Obusigo bwagala okubeera ng'obwa white oba olaba obuntuntu busigo naye ko kasigala kalanda bulanzi mu mpolampola nga bw'okalaba, tekaba na bikoola nedda, just kantu kalanda bulanzi, kalinga labba bbandi oba kalinga akalandira, naye akalandira akalabika obulungi. Bwe lityo bwe lifaanana, baliyita mbulabutuulo. Ddagala ly'amaanyi nnyo okusinga likozesebwa mu kuloga, kusiraanya muntu, kugoba muntu, bwe bityo kwegamba ebitambuliza mu mbeera bw'etyo. Ko kasinga kukola ku nsonga ezo. Kalina n'eddagala eddala naye njagadde mbatunulize ku nsonga eyo kuba kasinga kukola ku nsonga ezo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.